po jako akawuwo. Abantu ab'enjawulo okuva mu biti n'enzikiriza ez'enjawulo beeyiye ku kyalo ky'abakadde ekisangibwa mu gombola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono okwetaba mu mmisa ey'okusiibula abadde Ssabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyatuva ku maaso mu kiro ekya Keesa olw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde. Omubiri gwa mukadde waffe ogenda kuleetawo. Mu nteekateeka eno ebiragiro by'okulwanyisa ekirwadde COVID-19 bikwatiddwa bulungi era bakirabulya yingira ateekeddwa okuba n'akakookolo akabikka ku mimwa n'okunaaba mu ngalo. Omubiri gwa Ssabasumba gutuusiddwa ku kasaawe k'essomero lya St. Charles Lwanga Primary School ky'abakadde mu malya g'ekyemisana era nga bagusaabaliza mu Namunkanga mu kiseera kino omwepiskoopi w'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakoza viikajjeno w'essaza lino Musinyori Richard Kayondo eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Dr. Specioza Wandera Kazibwe ne bannaddiini abalala babaddewo nga balindiridde. Minisita Omubezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu gavumenti ewakati Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi akwasizza Omusumba Kakoza omubiri gw'omugenzi era nga yabadde enzaalwa y'ekitundu kino wano ne guteekebwa mu mmotoka ya Uganda Funeral Service okutuuka ku kkanisa eyabbulwamu omutume Kalooli Lwanga eyazimbibwa Ssabasumba Lwanga kati omugenzi. Wakati mu kuyingizibwa abaagalwa balabiddwako nga booza ku mmunye olw'obulumi eri omwagalwa waabwe eyatuvudde ku maaso. Misene kulembeddwamu omusumba w'e Lugazi Christopher Kakoza nga yambibwako omusumba eyawummula Mathias Sekamya ne bannaddiini abalala nga mu kubuulira omusumba Kakoza atenderezza emirimu Ssabasumba gy'akoze obuteebalira. Abalwadde bangi badduukiridde, abanaku bangi badduukiridde. Ssabasumba abadde omusumba asonyiwa, tasiba busungu, nga wabaddewo obutategeeragana yasooka okutabagana naawe. Omusumba Kakoza ategeeza ng'omugenzi bwe yali amuyise babeeko bye boogeramu mu biseera by'amazuukira era ayogedde ku Ssabasumba nga muzzaŋŋanda. Archbishop Cyprian Kizito Lwanga yankubira essimu n'angamba nti tolowooza nti kyandibadde kirungi otuyite tutuulemu mu lukiiko nga province. Ne muddamu ne mugamba nti ssebo mbadde ndowooza nti katumale ennaku enkulu kubanga ye chairman waffe, ennaku enkulu zino ziwedde, olukiiko lwe tukubye lwe luno. Okusaba kuno kwetabiddwamu bannaddiini abalala bangi okwetooloola essaza ly'e Lugazi mu ssaza ly'e Kampala bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu minisita Omubezi avunaanyizibwa ku matendekero ga waggulu John Chrysostom Muyingo ng'ono yabaddewo ku lwa gavumenti. Olunaku olw'enkya omubiri gwa Ssabasumba gwakutwalibwa ku biggwa by'Abakatuliki e Namugongo nga wajja kubaayo mmisa ejj'okulemberwamu omusumba w'e Masaka Saveras Jumba olwo ku lunaku olwokuna awummuzibwe mu nnyumba ye ey'olubeerera ku Lutikko e Lubaga nga nawo wajja kusookawo ekitambiro kya mmisa. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.